Abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa. Nate era mbalamusizza buli muntu ssekinnoomu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Bwe ntyo neebaza Katonda ku lw'obulamu bwange era ku lw'obulamu bwaffe ffenna ng'abakkiriza. Ku lw'ekigambo kya Mukama nsaba Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okutuula mu mitima gyaffe okutuyamba okuwulira okulabula kwa Mukama, tuve gye twabulira tukomewo mu maaso ga Katonda nga bw'ali omulamu, tusobole okuba nga tuwangula eggulu mu kino ekiseera ekisembayo, nga tannaba kutuuka tusobole okukyuka. Mu linnya erya Yesu, amiina. Abooluganda, eno paati yakubiri oba kitundu kyakubiri ku ekyasoose ku bakyala abasumba oba abakyala abatandika amakanisa nga mmwe basumba, mugenda mu geyeena n'abasabi bonna abakuŋŋaanira mu makanisa agakulemberwa abakyala bonna bagenda mu geyeena. Era nga twakomye nga batulaga nti omusajja oli eyali mu geyeena ng'omusango gumaze okumusinga. Bwe batyo ne batwongererako nga batugamba nti mu kisenge ekyo ekya geyeena eky'abalokole oba bammembaazi b'amakanisa mwalimu ekisenge oba boodi luyita olubaawo nga kuliko ebibi ebiwandiikiddwako, lisiti y'ebibi ebiwandiikiddwako ebyatwaza abalokole abo mu kifo ekyo oba emyoyo egyo mu geyeena. Era ng'ekibi ekisooka batugamba nti emyoyo egyo egy'abalokole gyagenda mu geyeena kubanga baali bagoberezi b'amakanisa agakulemberwa abakyala. Era nga batugamba nti mu kifo kino mwalimu omu ku bagoberezi b'omukyala gwe bayita Joyce Maaya ow'obuweereza, era ndowooza mumulaba ku midiya. Omukyala ayina obuweereza mu nsi emu bamuyita Joyce Maaya. Muganda waffe ne bamulaga omukyala ng'asibiddwa ku katuuti mu geyeena naye nga dayimooni ziri mu kumubonyaabonya. Naye ng'omukyala bw'agamba dayimooni nti munte ŋŋende nzireyo ku nsi ŋŋambe abakyala obutabeera basumba, kyategeeza nti abakyala obutatandika makanisa. N'agamba nti nja kugamba abakyala obutaggulawo makanisa, obutatandika makanisa. Awo muganda waffe ono n'abuuza Mukama waffe Yesu nti omukyala ono yakola ki? Yesu Kristo n'amugamba nti omukyala oyo okuba nti ali mu geyeena yali omu ku bagoberezi b'ekkanisa emanyikiddwa ennyo ku nsi ekulemberwa omukyala, era ng'omukulembeze oyo w'ekkanisa amanyikiddwa ennyo nga bamuyita Joyce Maaya. Kati omukyala ono bwe yafa n'alyoka agenda mu kifo ekyo ekya geyeena. Dayimooni nga zimusibye ku katuuti mu geyeena, akabonero akalaga nti yali mugoberezi wa kkanisa eyali ekulemberwa omukyala. Ali mu geyeena yeetooloozeddwa ku katuuti. Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti abantu buli bwe bagenda okukuŋŋaanira mu makanisa nga abasumba baabwe bakyala oba agatandikiddwa abakyala, babeera beenoonyeza tiketi ebatwala mu geyeena. Muwulira abantu ba Mukama. Era bayongerako okutugamba nti omukyala ono eyali mu geyeena eyava mu kkanisa ya Joyce Maaya yali asaba okusaasirwa, naye Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba nti kikeerezi, omusango nga gwali gumaze okumusinga. Era batugamba nti mu kifo kye kimu kino ekya geyeena eky'okubonyaabonyezebwamu, muganda waffe yali awulira, ono gwe baawa obubaka, yali awulira omulangira w'abadayimooni ng'ali mu kusoma ennyiriri za Bayibuli lumu ku lumu. Bw'ava ku luno bw'adda ku luli ng'asomera abalokole abaalemererwa okugenda mu ggulu, emyoyo gyabwe ne gibula ne gigenda mu geyeena.
Era muganda waffe agamba nti baamulaga ekifo nga kizimbiddwa ng'ekkanisa mu geyeena. Era n'alaba mu kifo ekyo omukyala omulala nga ye bamwetoolooza ku jjinja nga kwe bamusibidde, naye dayimooni yali mu maaso gaabwe. Mujjukire balokole abakkiriza be bali mu kifo ekyo ekya geyeena. Dayimooni nedda mu maaso gaabwe n'etandika okubasomera emyoyo egyo Bayibuli egyali mu kifo ekyo. Awo dayimooni n'ebasomera n'ebagamba nti tekyawandiikibwa nti omukazi ateekeddwa kubeera ng'ayigira mu kasirise, nti saalagira mukazi yenna kubanga asomesa oba ng'atwala obuyinza ku musajja. Omukazi ateekeddwa kusigala ng'asirise kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa. Dayimooni nga bwetyo bw'egamba abalokola abali mu kifo ekyo. Awo dayimooni n'egamba omukyala oyo nti tekikkirizibwa omukyala okuba ng'abuulira, omukazi ateekeddwa okuba ng'asirise. Kati ggwe lwaki walinganga oli mu nsi ng'obuulira enjiri, ng'obuulira ku nsi? Awo omukyala n'agamba dayimooni eyo nti nalinganga mbuulira kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yampa obuweereza obw'okubuulira. Dayimooni n'eddamu n'emubuuza omukyala oyo nti bw'abanga Katonda we ye yakuwa obuweereza obw'okubuulira enjiri mu kkanisa, si y'omu ye Katonda y'omu yagamba bulungi nti abakyala muteekeddwa okuba nga musirise oba abakazi mu kkanisa? Ky'ogamba nti nno Katonda wo tategeerekeka? Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti ekigambo ekyo kituufu ddala, nti abakyala abafuuka abasumba b'amakanisa, nti abakyala abafuuka, Yesu Kristo n'agamba nti abakyala abafuuka abasumba b'amakanisa oba abakulembeze b'amakanisa nga be basumba abakulu babuulira enjiri, nti abantu ne bawona, abantu ne balokoka, naye mumuweerereza mu wansi wa busungu bwe oba wa kiruyi kye, kubanga talagirangako mukazi yenna kutandika kkanisa. Era bwe batyo batugamba nti abooluganda, Yesu Kristo n'agamba nti towolereza kigambo ky'abaakuwadde nti kukiwolereza, naye abeera akugambye kwogera. Ng'era mukwano gwaffe oba muganda waffe ono bw'atunnyonnyola biki bye yamugamba atubuulire byebyo. N'amugamba nti mba nkulaze nga njagala oyogere bwogezi bye mba nkulaze, naye tekikwetaagisa kubanga okubaganya birowoozo oba ng'olina ky'owolereza kyonna, wabula yogera bwogezi kiki ekikutumiddwa oba ky'oba olabye ky'oba oyogera eri abantu. Oba abantu bakkiriza obubaka buno, ekisinga mu byonna gwe yogera bwogezi kyenkutumye. Oba abantu bakkiriza oba tebakkiriza, ekisinga mu byonna gwe yogera bwogezi kiki kyenkulaze. Leka oyo ayina amatu awulire, era leka oyo atayagala kuwulira alekeyo okuwulira. Obubaka bwe buto bwe bubadde abooluganda. Mukama tayagala tudebeyitinge ku kigambo kyoba kukidifendinga, wabula ayagala twogere bwogezi ekiba kikutumiddwa. So bwe obubaka bw'atuwadde bwe yatuma muganda waffe okuba nga tugamba abantu b'oku nsi, abakyala abatandika amakanisa ng'abasumba n'abantu abakuŋŋaanira mu makanisa ago. Ky'ova olaba bawadde ekizampu ya Joyce Meyer, era ne bakuwa Timoseewo ekisooka 2:11 nga Bayibuli eyogera n'egamba nti omukazi ayigenga mu bukkakkamu mu kugonda kwonna. 12 n'egamba nti naye omukazi mmugaanye okuyigirizanga newankubadde okufuga ng'omusajja, naye okubeeranga mu bukkakkamu.
kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa oluvannyuma kaawa lwero 13 bwe lutyo. Mukama bw'atyo bw'atugamba. Era ne bw'ogenda mu Bakkolinso ekisooka 14:34 paka ku 35. Era nga Bakkolinso ekisooka 14:34 olunyiriri paka ku 35 agamba nti abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebaalagirwa kwogera naye bafugibwenga era ng'amateeka bwe googera. 35. Era bwe baagalanga okuyiga ekigambo babuulizenga babbaabwe eka kubanga kyansonyi omukazi okwogeranga mu kkanisa. Muwulidde abooluganda, Mukama bw'oba omukyala yenna nga Mukama akuwadde bubaka, genda mu kkanisa oyogere, ekyo kyokka kyakutumye, wabula toyimirira kubuulira nga musumba, wabula yogera bubaka bwokka bw'akuwadde. Abantu ba Mukama tugondere, tukole Katonda by'ayagala, tugondere Mukama. Tuwulire okulabula kwa Mukama kubanga ku ssaawa esembayo abantu bagenda kutandika okwejjusa. Bannaffe bali mu geyeena, bali mu kwejjusa, basaba chansi kudda kutereeza bulamu naye tekikyasoboka. Gwe awulidde kyuka, asabira mu kkanisa ekulemberwa omukyala, teweetaaga debate yonna, wabula gondera okulabula kwa Mukama. Gondera okulabula kwa Mukama kubanga ogendagenda mu geyeena ng'olaba. Abakyala abatandika amakanisa mulekeraawo, mugendagenda mu geyeena kubanga Mukama agambye talagirangako mukyala yenna kutandika kkanisa. Tuyina okwogera Katonda by'aba ayagala, so si kuyimirira kutwala buyinza ku basajja. Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa, tusabe atuwe ekisa, atuwe amaanyi, tusobole okusisinkana olunaku lumu mu kitiibwa kya Katonda nga tuwangudde ffenna obwakabaka. Mu linnya erya Yesu, amiina era amiina.